Bawambye ow'e Nansana ne bamutta. Deo Kizito ow'emyaka 54 ow'e Nansana attiddwa mu ntiisa. Omulambo gwe gusangiddwa mu nsiko e Namayumba ng'asibiddwa emikono n'amagulu ate emimwa nga gisibiddwako ekigoye. Yabadde n'ebinubule eby'amaanyi nga kiraga nti baasoose kumukolako fujjo. Abadde yakagula loole gye yagasse ku kabangali UHU enamba 39 MW gy'akozesa okusomba ebirime. Abadde asimba kumpi ne Centenary Bank e Nansana ku Rwehoima era bwe yagula loole olwo kabangali n'agiteekamu omukozi. Amaka ge gali Nansana mu East Zone. Ku Lwokuna akawungeezi Kizito yafuna omulimu okutwala ebirime ku Yesu Amala nga bibalirwamu obukadde 3 n'abamupangisa kyokka omukazi gwe yakanze kumulinda nga takomawo. Mutabani we Nicola Serungujja yategeezeza LM nti enkeera ku Lwokutaano maama yankubidde ng'abuuza ebikwata ku taata kubanga teyakomawo era teyakubye essimu waka. Ku ssaawa nga emu ez'okumakya bwe baakubye ku ssimu ne bawabawo omukyala agikwata n'abategeeza nti essimu babadde bagironze Kiryandongo. Serugudda yatutte ensonga ku poliisi y'e Nansana n'aggulawo fayiro SDA enamba 94-12-03-21. Ku Lwomukaaga waliwo eyabakubidde essimu n'abategeeza bwe waliwo omulambo ogwasangiddwa e Namayumba mu nsiko era poliisi n'egendayo negutwala mu ggwanika emulaga aw'oluvannyuma kyategeerekese nga gwa Kizito eyattiddwa ne bamutwalako loole. Kiteeberezebwa nti ababbi bagitutte ku luguudo lw'ebbombo eggulu era essimu ye ne bagisuula e Kiryandongo nga tebannabasomoka mugga Kaluuma. Abdul Golobi eyakazibwako erya IK abadde akola ne Kizito yagambye nti ku Lwokuna yagenda okutikka emboga n'ebirime ebirala. Kizito abadde abemba mu Agalia One Pickup Drivers Association okuva ku stage Lugolobi agamba nti Kizito yamutwalako n'amuleka e Kayunga mu Wakiso. Era ku Lwokutaano poliisi y'e Kakiri yayitiddwa okugenda e Namayumba ku kyalo Magulu mu Muluka gw'e Bukodo abatuuze gye bazudde omulambo mu nsiko. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango yagambye nti omulambo gwasangiddwa okulinaana ekibira kya Kalitunsi mita nga 10 okuva awabadde omulambo. Wabaddewo emipiira gy'emmotoka nga kirabika awo loole we yakomye ne bajjamu omulambo. Kiteeberezebwa nga bamututte walala kubanga wabaddewo omulambo tewabaddewo nsiitaano. Kulikayo nnyo abasasi baffe era kitalo ddala.